Planes everywhere. Planes. So it's a big shame that all those countries are now destroyed. Oluvannyuma lwa Ssaabaduumizi w'amagye g'eggwanga ow'oku ntikko okukola enkyukakyuka mu baduumira poliisi n'alonda Martin Okoth Ochola nga Ssaabaduumizi wa poliisi ng'amyukibwa Brigadier Sabiiti Muzeeyi abadde aduumira poliisi y'amagye. Tusobodde okufuna Brigadier Sabiiti bw'abadde akuliddemu poliisi y'amagye okwetaba mu nteekateeka y'okugaba omusaayi ku nkambi e Makindye. Abaserikale by nature bali selfless, okubakungaanya okugaba omusaayi tekibeera kigumu. So they voluntarily come out. Military has organized. I know we are going to run it for 3 days in different places, so we expect to get at least more from the military police. Ono ategeezezza nti enkyukakyuka ezaakoleddwa Pulezidenti yazuulidde naye tannaba kuzitegeera bulungi. That one I will not talk about it today. We are here for blood donation. When time comes for that, I'll talk about it. Yes. Are you happy with it? Or? Now you're taking me back. I said I'm not going to talk about that one. Let's concentrate on blood donation, and I request you also to donate. Wabula olw'okwagala okufuna amawulire ge mutubuuza nga geesigika twongedde okukunya Sabiiti nga wadde obedda agezaako okwebalamu emboozi eno. Naye oluvannyuma ategeezezza ng'engeri gy'abadde akolamu emirimu gye bwe mutuusizza mu kifo kino. Kati today I'm here as Commandant Military Police. I have not yet handed over, and that's why I'm hosting you. Otherwise, what would that position you're talking about be doing here? I'm in uniform, Commandant Military Police, hosting you. Thanks for coming and welcome once again. Ono ategeezezza nga bw'agenda okutuyita essaawa yonna atunnyonnyole ensonga eno nga bw'eyimiridde era nga mu kiseera kino ali mu nteekateeka engeri gy'agenda okuweerezaamu bannansi. Chris Malimu Semakola ne Wahida Nampima Luwama, BBS Refina, Gambuuze.